Akabonero kano kolabanga mapu ya Africa nga ne Uganda mweri kosa n'ennyaffe Buganda nga weeziri wano. Ke kamu akakkanyizibwako kubanga kasimbibwawo ng'akabonero ak'ekijjukizo oluvannyuma lw'okubanga Ssaabasajja n'Obuganda nga buddiziddwa obwakabaka bwabwo, era wano abakulu bakkaanya nti kano akabonero ak'okujjukira omwaka omulamba Ssaabasajja gw'abeera ayongeddeko ng'alamula Obuganda kabeere nga kasaasaanyizibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kale nno nga kano ke kabonero ak'ekijjukizo akaasooka mu mwaka Ssaabasajja gwe yamala ng'alamula Obuganda era nga kasimbibwa wano ku lusozi e Naggalabi ewa Buddo. Obutagwa mu nsobi kutuuka kubonerezebwa ng'omusango gwe batuvunaana tetukyagujjukira olutuuse kasozi Naggalabi ewa Buddo. Tusoose kubuuza batulambikire amateeka agafuga enzimbe zino si kulwa nga tugasobya. Wano Omutaka Ssemanobe we yatutegeerezza nti oyo yenna eyasuze ku kyesuubo oba ng'asindanira ku ntakaayirirwa nga bw'atakkirizibwa kuyingirayo, buli omu n'atunula ku munne. Mukyala ali mu nsonga takkirizibwa kuyingira mu nnyumba muno. Nomala n'okola ensobi n'oyingira ennaku z'omala nga omukyala zanemazeemu ebise ebisinga zikubisibwamu. Ekyo nabyo kiba kibonerezo. Bw'oba oyingire mu nnyumba eno osooka kusinza. Ennyumba eyo gy'olaba ye nnyumba Buganda ng'eno omulangira ateekateekebwa okulya Obwakabaka gy'asulamu okumala ennaku 9 era nga buli kyakulya ky'aliirayo kirina kuba kya mpogola. Kati kuliko ennyumba eyitibwa Buganda. Eyo Kabaka ateekeddwa okugisulamu ennaku eziwera ddala 9. Ennaku 9 azisulamu ennaku 9 era alya amatooka ag'empogola 9 kubanga ennaku z'amala eyo alya buli kintu mpogola. Wediba ji mpogola wediba amatooke tebagasusa mpogola. Kyannono mu nteekateeka z'okutikkira Kabaka okumutikkira mu budde obw'ekiro wabula ku matikkira ga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II akawaayiro kano kaamenyebwa. Nasaba Beene Luwangula Ssaabataka ne mugamba nti Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka butikkirwa kiro, tebabutikkira misana. Naye ku mulundi guno nsaba Obwakabaka tukutikkire misana. Ensi yonna emanye nti Obote yakola bubi okuggyawo Obwakabaka. Kyokka omuntu yenna singa yeetumiikiriza n'ayingira ewa Nakibuuka afuna ebibonerezo ebitagambika. Twateekako sseŋŋenge obanga omunyazi amanye ekkufulu. Eri ebibonerezo eby'omwoyo ebiyinza okunkolebwako ebitagambika bisijja kunnyonnyola. Okumanya ekifo ky'e Naggalabi kyanjawulomu olunaku lwe batikkira Kabaka mu kifo ekiyitibwa Nakibuuka enswa zibuuka omulundi gumu ku lunaku olw'emikolo egyo. Kyokka zirina n'ebika okuli ensejjere, empawu n'endala nga ku matikkira ga 1993 entunda ze zaabuuka. Akaswa ako buli kabaka abaawo kakyusa. Ssekabaka Mwanga kaalimu ensejjere, Ssekabaka Muteesa kaalimu empawu, Ssekabaka Chwa ne Kabaka Mutebi omuno kaali kantunda. Olabanga akataliimu n'emikolo bwe gutuuka kabuuka entunda ne zijjula wonna. Ku lunaku olw'amatikkira omusana gwali gwememula naye ng'emikolo gigenda mu maaso, ekire ky'enkuba gye kyava nze naawe ne kiyiwa amazzi agatagambika kyokka mu kifo ekyo kyokka. Eggulu ku ddakiika awo omusana ogwakapereketya nga n'enfuufu ekoma mu maviivi n'eryomuko obutulituli. Enkuba ekyenkuba eky'amaanyi ennyo kijja ne kitonnya nga kitonnyawo kawuka ku Nakibuuka. Ng'oggyeko abantu abasatu kya muzizo eri omuntu omulala okutuuka ku Nakibuuka ng'omukolo gw'okutikkira gugenda mu maaso. Ssemanobe yekka yabaako ne Kabaka ffe gwamaze okutikkira ne Nnaalinnya. Tekubaako mutaka mulala yenna yalirira kiwo kyoddako nako. Era tumuteekera ddala bbali ababbali. Nange mbeera bbali nga njalirira. Era kibalaba ne ku mulundi guli nga tukola emikolo gyaffe egy'ennono. Ffe akafa akafunvu twakagana ebika ebyalukolako emikolo gyabwe. Tekakkirizibwa nga emikolo gikolebwa gyaffe nga ffe ab'e Naggalabi. Kyokka era Omutaka Kawuula wankizo nnyo ku matikkira g'Omutanda kubanga yavunaanyizibwa ku ngoma mujaguzo etalina kubula ku mukolo guno. Tulinawo ne Kabaka atayogera. Kabaka atayogera
ze ngoma za kabaka mujaguzo nayo bagitwa mu Buganda nayo kabaka era abantu abamu lwaki beebuuza nti abaana ba kabaka lwaki bayitibwa abaana b'engoma kabaka nayo ngoma. Ensi yaffe okutandika okubeerawo kyabeeranga kiseera kya mazima era nga kyalingamu okulamula emisango n'okusalira abo abakoze obubi oba batatuukiriza bye bateekeddwa kukola. Kale nno nnyaffe Buganda okuva lwe yagunjibwawo okuva luli ng'ekyayitibwa Muwawa yatuuka n'ejjanga ekyusibwa erinnya okutuuka lwe yafuna erinnya lya Buganda nga bamaze okuŋŋaanya Obuganda buli bwonna. Naye guno omuti kyali kya nkizo nnyo era ye kkooti ya Buganda eyasooka ng'omulamuzi we yatuulanga okulamulira abo abakoze emisango era nga bwe gyabakanga mu vvi ate baabatwalanga eri e Busega gye baatirimbulirwanga era ensega ne zibeeriira. Bakabaka mu baatuulanga okusala omusango obumoneredde omwafu munene ogwo. Okwogera obulungi kusuza empisi ku lugo. Oyo gwe basinza omusigo basalidde omusango bangenda okusala omusango gwa Naggomola bwe yeekuba mu kifuba n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka n'olukiiko lwo mmoneredde ekyo omusango gwonna nze sigenda kuddamu kuguzza nsaba ssonyiwa. Bw'otulina omuti guno Buganda emyaka gy'erina nagwo kyenkana gye gulina. Ate jjukira bagenda ogutulamu era nga gwali muti nga guweze kubanga abantu okutula wansi w'omuti kiteeka kubanga gwali koze eki nga guweze. Ssaabataka okutuuzibwa ku Namulondo akaswali nakatuukako ng'ayavulira ku maviivi nga ke kamutanda n'atakikola n'ayingirayo nga tamenye ku mavi kamujjuutuka. Ssemanobe n'amuwa n'asooka amusumika ekifundikwa ku mukono ogwa kkono n'amugamba kati oli mulangira n'amusumika ekifundikwa ekyokubiri n'amugamba kati ovudde mu balangira kati okoze eki ofuse kabaka. Takomaawo n'amusumika n'eddiba eryengo n'amugamba nti kabaka gwengo fe abasigadde abakopi tuli busimba. Mu nnono ya Buganda kizira era n'okutta kyanditta okutikkira kabaka omulala ng'ali ku Namulondo tannakkisa mukono. Lwe ndifuna obudde ndikuzzaayo ku mirembe emyanga nkulaga ebyatuukawo nga kikoleddwa. Akabonero ak'okusumika alidde obwakabaka eddiba kya nnono era tekirina we kibuukibwa. Buli lwe batikkira omulangira yenna oba oyo afuuka kabaka amaliba ago wakiri balina omusumikayooko eddiba. Kati kyobulaba omutaka mugema w'enkima asumika kabaka eddiba ly'ennyana ng'akabonero akalaga nti gw'osikidde kimere yameza Obuganda. We yali ajja okulya obwakabaka yajja ayambadde ki ddiba. Ng'emikolo egy'ennono giwedde Ssaabasajja Kabaka ng'amaze okutuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe okuviira ddala eri ewa Nakibuuka gye yabuukira akafunvu okutuuka wano baalina okumwanjula eri ensi era nga bamuwongayo eri mu maaso g'omutonzi. Kale eno mu mwaka gwa 1993 eno lyali essinzizo ly'okumuwongayo eri omwana wa Katonda omulamu asobole okufuna omukisa ogw'ensi kw'ossa n'ogw'ennono. Wano Ssaabasajja we yatuula okumusabira essaala eyo eyasooka ng'amaze okutuuzibwa ku Namulondo, so ng'eri ye yali oba kyekyali ekifo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni we yalina okutuula, wabula yakkiriza omukulu oba omugole w'olunaku abeere Ssaabasajja yekka era ye n'asalawo n'adda mu bantu ba bulijjo. Ronald Ssenvuma, NTV. Ssemanobe asumise kabaka